Wabalusewo obutakkaanyi wakati wa Namwandu Aida Nakakande ne mutuuze munne Haruna Sekitoleko mu kitundu ky'e Nakisunga ku kyalo ky'e Namuyenje mu Mukono Entabwe evudde ku bubbi bw'ettaka saako n'okusenda emmere y'omutuuze Namwandu amanyiddwa nga Nakakande Aida kyavumiridde nti kikyamu bakira weeti esenda ettaka nga Namwandu agisala mu maaso so nga ate omutuuze Henry Sekitto obwedda akoma ku mugoba waayo boogere abatuuze beyongedde okuŋŋaana era gye biggweeredde nga ssentebe ayimiriza enkola eno. Namwandu Aida annyonnyodde nti omwami ono tawuliriza era mpawo gwawa kitiibwa n'asaba gavumenti ebeeko kyemuyamba kuba mukyala munaku. Aida ayongedde okunnyonnyola butya ebintu bino bwe bizze bigonjoolwa so nga omukulu akanyiza kubiisa mu maaso. Kati ssebo eno yali nnimiro kati nga bano bagamba mbu wano waliwo amalaalo naye ssebo ffe twajja kuno 2:5 twasanga wano wali flaati era wabadde ennimiro kati we bajja nga batemawo emmere yaliwo waliwo emimwanyi waliwo emifene nga bagitema nga batandika kuzimba era ssebo kino bagamba muno bazimba amalaalo gaabwe naye ffe wano tetumanyiiwo bafu tetumanyiiwo mufu era kwe kuzimba kino naye buli akirabako agamba eno mwazimba biiki mwazimba kino era batubuuza amalaalo bagazimba bwe bati essebo kino bwekityo kiri naye era kino kizimbawo kyeyamaani w'eggombolola yennyini yaleeta n'abasirikale okuva ekyetume ku poliisi ne bakizimbawo kyeyamaani w'eggombolola y'e Nakisunga ye yakulemberamu okuzimba kino ekintu era olwazimba kino ekintu we baatandikira baali baakakizimba ne batandika okusaawa ebitooke. Abaana bwa Namwandu okuli Aisha n'Ensere balabiddwako nga bakaaba so nga ate Aisha annyonnyodde ng'okusoma bwe kwagaana oluvannyuma lw'okuba nti emmere gye basenze yabadde evaamu fiizi. Ngolwe school fees nagera tuuka neno mama nange ati notogera kuddamu kusoma ng'emmere gyabadde nga ajja mugundi ki school fees wange ampeerere nga yonna yonna bagisa era nze ssaawa zineno ndi mu siniya fo naye nze ebyokusoma byonna biviirako ddala nze amazima gali nti ne zineno sikyasoma kuba emmere mama gye yalinga atema n'atunda sikyakola kyera nze ebyokusoma byo nabiviirako ddala sikyasoma kuba ebiseera byeri mama yalinga atema ettooke oba n'akola ki n'agira ebjanjalo n'abitwala n'abitunda naye essaawa zineno byo ebyokusoma nabiviirako ddala era yiyo kirasi gye nakoma mu siniyafo. Henry Sekitoleko annyonnyodde nga bwe bamaze ebbanga nga bagezaako okwogera n'abantu bano wabula baamuwamba ne bamukolako effujjo era kati ayingira nga nkoko. Kyakuba amasimu bajja nga batandika okusenda ne bankwata ne bansiba emigula ne bansibirako ogwo omuti ne bagamba omwana omukulu teri kyogenda kukola nengezaako nenwana abavubuka makulu ababa basatu ne bankumira ali nejjambiya nga nze nabansibye emiguwa nga bakuwambye nga bampambye ne bangamba kati tulabe omulala agenda tukwatako. Nani oyo gwolaba ejjambiya eyo gyolaba akutte ejjambiya nga omulaba agikutte alina wagikwekedde n'agamba abavubuka basatu mubeere ku oyo ne bakwata emmere yonna nga ebagikwata ebagitwale Namuyenje mu tawuni. Ono gwolaba oyo ddala oyo yennyini oyo n'alagira banna abalala babiri ono yennyini ono be bakuwamba ono bapambirawo ku muti ne bansiba amajambiya bakeera wano bakwata ejjambiya ezitemagana wuno ne omulaba dduka baagala kubuza mu mawulire ne bankwata ne baŋŋamba tugezeeko n'okulaba mu Namuyenje ekiro batiisatiisa ne baŋŋamba tukulaba mu tawuni ekiro gwe era gwolaba wano nze ntambulira mu kutya saawa emu mba ndi mu nju. Ssentebe w'ekitundu kino eky'e Nakisunga mu kitundu ky'e Namuyanje aze bukubirire n'ayimiriza enteekateeka eno Mwami Serubidde era asabye buli ekikolebwa ku ttaka lino kiyimirire okutuusa nga minisita w'eby'ettaka aze n'awa ekyenkomeredde ku ttaka lino. Kaseera kano Chairman Erositu Namuyenje Parish ebigenda mu maaso ku ttaka lino byonna mbiyimiriza njagala buli muntu afune obwenkanya saagala ludda lunanyigiriza lunnaalwo. Musooke mwesonyiwaawo okutuusa nga tutuuse ku kukkaanya okulungi kikyobeera naye kati wemala okuba nayo ndiveeko ŋŋende oba ndira ndiwe ati teri aja titagenda kulinnyawo naawe saagala olinnyewo mu mutima omulungi twagala okutuusa minisita n'abakoolo
atugambye wiki ejja agenda kufisa akadde agenda kujja ayimirire ku ttaka eryo oba DPC yalya ssente oba RDC yalya ssente oba chairman kye yalya ssente twagala ekintu kimu fairness ono omukazi Namwandu enkya nja kufa wanga afuuke Namwandu bali bajja kufuuka bannamwandu mu Uganda bwe tutakole fairness sebo tobako kyokola paka n'abakoba ngazze. Arafati Mlekulwa, MRU TV. Hello.